Asiyam lugatan al-imsak. Kibaita siyam kwezizaako ekintu nga betwalaba nga tulaba ekyafaayo kya Maryam n'okuzaalibwa kwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bwe yajja eri abantu naye nga tannajja omwana yamugamba nti fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Omuntu yenna bw'aba akwolekedde nayagala okwokya kajojijoji w'ebibuuzo faquli mwanukula omugambe nti inni mazima ddala nze nadharutu lirrahmani sawma neyamye nga neyamira ow'ekitiibwa Allah kusiiba ki falan ukallima alyawma insiya. Olwaleero sigenda kwogera na muntu yenna nasirika tyadda mukola ki bwe bagenda mu maaso fa asharat ilayhi yamusonga buki yasonga busonzi ku mwana. Nekitegeeza nti as-sawm kitegeeza al-imsak yenna yezizaako ekintu kyonna aba asiibye ekintu ekyo. Wa minhu nomo mwemugwa as-sawmu al-masrahi okusiiba okwakatemba okw'abakatoliki kuyitibwa kalema. Fahum mukhayyarun baddembe omwaso gamba nti nezizaako akuugi olaga nze nezizaako akatogo okumanya ku 40 ezakalema nze nezizaako ennyama nze nezizaako kino olubali mu kusiiba ene wasigadde nga atambula wasigadde nga akola ki ng'alya. Beenoonyezaayo obuntuntu obwangungu ne babukuumira mu ddiini okusobola okusigala nga sitaani bagumizaako nti nabo basinza Allah tabaraka wa taala. Kakati hal hadha saim oyo aba asiibye lugatan mu lulimi aba asiibye amma silahan mu ddiini aba tasiibye yani sama an akili madha allaham sama an akil kino oba kiri yezizaako ekintu ekyo akisiibye naye okusiiba okutalina mugabo mu ddiini eno tekuweebwa kitiibwa. Limadha kubanga okusiiba okuweebwa ekitiibwa kwe kusiiba okuli mu ddiini ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yakunnyonnyola. N'olwekyo asiyamu lugatan huwa al-imsak wa silahan ate mu ddiini yaffe ey'obusiraamu bwe tuba twogera ku kusiiba nga ffe abasiraamu okusiiba kye ki wandiika taarifu eno. Asiyam kye bayita okusiiba huwa at-ta'abbudu lillahi kwe kusinza Allah tabaraka wa taala bil imsaki nga wezizaako anil mufattirati ebintu ebisiibulula binniya ekyo ng'okikola n'enniya eya ta'abbud enniya y'okusinza min tulu'il fajiri athani ekyo ng'okikola okuva ku mmambya ey'okubiri kubanga olwo mmambya esooka si bwe kiri etagaanisa muntu kulya katunwabawo mmambya ey'okubiri omwazinyi w'essala wayazinira binniya ayina okubanga ayina enniya ya ta'abbud min tulu'il fajiri athani ila ghurubi ash-shams.